oluva lw'emyezi ebiri ng'akakiiko ak'abantu bataano akateekebwa okunoonyereza ku kiviirako abasomesa okukabasanya abayizi mu yunivasite makiri bamaliriza omulimu guno era alipoota ne bagikwasa omumyuka wa kyansala Profesa Barnabas Nawangwe. Mu alipoota eno kikakasiddwa nti abasomesa bakozesa ofiisi zaabwe okusendasenda abayizi okuba omukwano olwo nabo babawa obubonero bw'obwereere. Ebintu bye twazuula byali bingi naye okusingira ddala twalaba nti ekintu kino kiva ku abantu abalina obuyinza kukozesa obubi amaanyi gaabwe ago ge balina nga lekikyala ku muyizi oba olina amaanyi mangi nnyo kubanga mukazi wattu aba adipendinga ku ggwe okuyita. Bw'abadde awaayo alipoota Dr. Sylvia Tamale ategeeza nti bakafuna emisango munana nga gyekuusa ku nsonga ey'okukabasanya abayizi n'asaba yunivasite ne girondoole okutuusa lwe ginaggwa. Twagambye nti egyo immediately nga tebalinze na kulinda bagikole ki bagi disposing bateekewo obukomiti oba komiti eriemu egimalirizo tukatwala opya emisango nga 8. Annyonnyodde nti abayizi okwambala obubisi ekiviirako abayizi okabasanyizibwa ng'abantu bwe balowooza kubanga n'abambala engoye empanvu nabo bakabasanyizibwa. Okunenyereza kwaffe kwalabye nti wadde abawala abambala hijabu nga beebisse okuva waggulu okutuuka wansi nabo babakabasanya. N'olwekyo tekikwatagana na nnyambala. Bannange kwagamba emibiri gy'abakyala tugiteeka nnyo 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 omuzungu kyayita to sexualize to objectify emibiri gy'abakyala naye nga ekizibu tekiri ku mibiri gy'abakyala, ekizibu kiri ku abo abakwasa eryanyi. Alipoota eragidde yunivasite okussa ebintu ebyenjawulo mu nkola okulaba ng'omuze guno guggwawo. Muno mulimu okussa amateeka agaliwo mu nkola okuteeka mu kubo abayizi mwe basobola okulabira obubonero bwabwe so si kuzibuuza basomesa nga biguli kati. Omwana abe nga talina kgenda w'oyo omusomesa okumugamba nti ssebo nga erinnya lyange teririiko kubanga okwo kwe kiva n'amugamba yeye oba ayagala libeereko kola bwoti ne bwoti. Ekyo kiveewo abe tuteekewo systems ng'omwana oyo tagenda wa musomesa oyo. Dr. Tamuli agamba nti yunivasite erina okuteeka kamera enkesi mu bifo eby'okusifo kisobozesa abavunaanyizibwa okulondola enneeyisa z'abasomesa n'abayizi okusobola okukwata abo abenyigira mu bikolwa bino. Akakiiko kalina essuubi nga bino bisiddwa mu nkola mu myaka 2 omuze gw'okukabasanya abayizi mu yunivasite Makerere gujja kuba olinnyirwa ku nfeete. But as we said, it is not just a Makerere University problem, it is everywhere. And we hope that our report will inspire other institutions to take similar measures. Profesa Nawangwe yeeyamye okuteeka mu nkola byonna ebisaliddwa mu alipoota eno okuba omuze guno gubadde gukola buli olukyanga kiviirireko ekitiibwa ky'yunivasite okwonooneka. I think the most important thing is to have a zero tolerance policy and to enforce it. People normally react when they see that the consequences are serious. David Sikayombya yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.